السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله قام من القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس. جنكو يزمربا الله azetooloza abantu bwana amala okuzebeetoolooza tugenda kwewuunya ebintu bingi ebigenda okugwawo mu nsi muno. Mujjukire nazzi kuno omuntu bwe yakendeezanga ku ngoye ze nga bagamba nti omutabuliiki bambadde muno bwemutemambidde. Naye olwaleero omuvubuka yenna omwambazi amanyi okwambala bw'atayambala mpale enteme ensi yonna egamba kitanyumye. Naye ku lubereberye ng'abantu bajereegerera omuntu akendeeza ku ngoye ze. Edda ennyo abatabuliki baakuzanga ekirevu ng'abasekerera abambaga nti alina obulevu bw'embuzi, afaanana atya, tebabisanirira. Naye olwaleero omuvubuka omunyirivu yenna bw'atakuza kirevu kyaba aliko abatakimanyi. Edda ennyo omuntu bwe yayambalanga ebigoye eby'ebituli n'ebigoye ebyulifu, ensi yonna yonna yagambanga nti alabika mulalu, alabika yagudde eddalu. Naye olwaleero omuntu omwambazi yayambala ebigoye eby'ebituli. Olwaleero abavubuka bagula empale nga nsaleesale, n'abakyala ebisambi biyita bwereere, amaviivi. Oyinza okubuuza nti mulalu, naye ng'ate yataddemu ssente ze n'agula ekipale eky'ebituli, ekipale ekyulifu. Nabwe kityo ennaku zino Allah zajja nga azitambuza zigenda kwewuunyisa abantu. Ebintu bingi bijja kukyuka. Omwogezi omu yagamba nti abagagga bwe baakodowala okuwa abanaku okubayambako abatayina, Katonda kye yabakola yatandika okubambaza ebipale eby'ebiziina. Nti olwaleero omunaku ye alwana kugula mpale ennamu, naye ate ye omugagga alwana kugula bipale bya biziina na bipale bivundu na bipale bya gatulituli. Naye ng'ate mwana wattu akiguze ssente nnyingi era nga design era abantu bamusuusuuta. Mugende mulabe olwaleero ekiri mu nyegenyege. Abantu batambula bwereere bambadde ebipale eby'ebituli naye ng'ate yakiguze empale nnyingi. Abagagga emwamala okubeera nga tukodowala ne tumma okuyamba abanaku, Katonda atwambaza agagoye agagatuli nga tulowooza nti tuba tunyuma ennyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.